butereevu mawulire gaffe ageebunaayira katusookere wali mu America. Wano nno munnange Joe Biden alabika apondoose, ate oluvannyuma tugendeko mu lutalo olwa Ukraine ne Russia tulabe biki ebiriyo, biki ebituukiddwako era luli ku mutendera ki we twogerera essaawa eno olutalo. Kyaddaaki President Joe Biden alabika abiggyemu enta era Trump awo asinzidde n'ajerega. Abiggyemu enta bw'atyo olwokaano lw'okuvuganya kuba pulezidenti 2024 alabika aluvuddemu akkiriza kubanga abadde alemeddeko ng'agamba nti akyalinamu embavu, akyali fiiti, ebyo bye bagamba nti awungawunga tebiriiyo, ebigo byagwa, ekyo kya bulijjo. Eri President wa America Donald Trump bw'atyo avuddeyo n'abaka ebigambo eby'olujerejerezo ng'ayanukula okusinziira ku bivudde mu Biden, okukkiriza kwa Biden okubeera nti ayamuka olwokaano lw'akalulu 2024 ketuliridde obulungi ennyo. Kulangirira kwe kuzza oluvannyuma lw'akazito akabadde kamuteereddwako, pressure ebadde muteereddwako bannakibiina n'abantu abalala abawagizi nga bagamba nti bamuwagira luli nti naye musajja mukulu wali badde okkiriza okusinza ku debate yaliwo ejjuuzi nga mwabika ne Trump ebirowoozo byewabwa byalaga nti mubutuufu oserebye mu ndowooza na mu buli kimu olw'emyaka egikuwubidde akawero. Kakati munnange okusalawo kuno okw'okuddako ebbali bwe kuti kulabika kuwadde musajja mukulu era nga ono ye Vice President Kamala Harris omukisa okubeera nti yakwatira ekibiina ekya Democratic Party bendera era awo munnange ennomini aliwo agenda okubeera nga ate abbinkana ne Trump mu November 2024 mu kalulu akawamu. Biden eyakava okubeera nga bamukebera nga alina ekirwadde ekya COVID-19 essaawa eno ali mu self isolation, balina gye bamukuumidde olw'obulamu bwe okubeera nti embeera si nnungi era bw'atyo n'agamba nti olw'obulamu bwe oba embeera gy'alimu essaawa eno kale bw'atyo asazeewo alimu kulemerako ayamuke olwokaano kubanga muganda wange ekite ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Jjukira nti okufuuka pulezidenti wa America kitegeeza nti era ebyobufuzi oba biruddemu so si kuveere buvi n'ogwa bugwebbu. Kakati bw'atyo ku mukutu gwe media platform ye Truth Social eya Trump n'agamba nti Joe Biden mu ngeri y'okujeregerera ono takwalifyingako kubeera nti yeesimbawo kuba pulezidenti, ali unfit, yasobola kubeera nga akozesa bulimba, mawulire ga bulimba, fake news. Awo munnange n'abeera nga yeekwekamu ebyo okusobola okubeera nti yamuwangula oba yawudiisa abantu ku mulundi guli. Naye kati ku guno omulundi ekituufu kivuddeyo, omusajja tali fiiti yadde n'akamu okusinziira ku Trump era bw'atyo ng'ayongerezako n'agamba nti abo bonna abamuli ku lusegere nga kw'oteeka ne dokita we wamu n'amawulire bonna bakimanyi bulungi nnyo nti omusajja ono Biden yali tasaanidde era nga tasobola kubeera pulezidenti wa Amerika, nga gwe omulimu tagusobola. Kale bw'atyo n'asaasira eggwanga lya Amerika olwa Biden byalituusizzaako, engeri gy'alikosezzaamu ebbanga ly'amaze kuba pulezidenti. Trump agamba nti nkimanyi bulungi nnyo, laba engeri gy'akosezzaamu eggwanga lino, byakoze mu ggwanga lino, emiliyoni n'emiliyoni z'abantu bakulosinga booda zaffe ewatali kukuba ku mukono nga tebabakyekinze
teri abasunsudde kumanya ddala basaanidde kuyingira Amerika. Nakugambye nti yategeezezza nga bwagenda okubeera ng'agoba obukadde 15 abagwira bali mu Amerika agenda kuba nga abagoba bonna badde ewaabwe, naye okusinziira ku bannabyabufuzi bagamba nti tekisoboka, kimwetagisa emyaka 20 okubeera ng'akimplementinga, naye era kisoboka mu ngeri nti basooka n'abo abaziba emisango abali mu makomera n'abo abanaagizza be bakwata bonna nga babateeka butissi, kati ne bagenda nga bakikola mpola mpola. Kati emyaka 20 wegiggweerako ekyo kibeera kituukiddwako, so nga ate era kiba kigenda kukosa ebyenfuna bya Amerika era kinene mu sayidi ate endala. Era bw'atyo n'ategeeza nti bangi bali mu makomera, balala bali mu mental institutions, okukosa n'obutujju obw'amaanyi mu Amerika. Kati ebyo mu bye bintu ebibaddewo ku mulembe gwa Biden. N'ategeeza bwe tugenda okubeera nga Amerika nti egenda kuba ebonaabona olw'ebikolwa bya Biden, naye bagenda kuba babinogera eddagala bunnambiro. Make America Great Again, bye bigambo bya Trump. Bwe tugendako wali mu lutalo olwa Ukraine ne Russia, olutalo kati luyingidde olunaku olw'olunaana 76 era nga ebituukiddwako ebikulu ebyakabaawo essaawa eno munnange mu kulwanagana. Mizaayiro ya Russia bwetu yakubye ekisaawe eky'abaana abato mu Ukraine mu kibuga eky'amaserengeta ekiyitibwa Mykolaiv, era nga eno waafiiriddeyo omwana omu n'abantu abakulu 2, 5 ne bagendera ku bisago. Era President wa Ukraine Volodymyr Zelensky bw'atyo ku mukutu gwe ogwa Telegram n'abikakasa. Vitaly Kim ono nga ye regional governor bw'atyo yatendereza abantu abasobodde okubeera nga badduukirira okuyamba nga abasawo tebanaba kubeera nga batuuka. Era bw'atyo n'agamba nti ne Misael endala bw'etyo yakubye ate mu kitundu ekirala mu region y'emu. Ate era munnange mu mbeera y'emu obulumbaganyi bwa Russia bwe butyo ku nkingizi z'obukiika ddyo obwa ekibuga oba region eya Ukraine mu maserengeta eya Kherson. Eno munnange nga Ukraine yakava okubeera nga eraga nga bwerinayo amaanyi mu bukiikakkono. Bwe bati munnange obulumbaganyi buno bwayinoonyeeyo bya nsusso, era mu tawuni eno eya Berezovka kilomita nga 5 zemayiro nga 3 okuva ku mugga Dnipro wabaddeyo munnange ebizuka eby'amaanyi, rockets ez'amaanyi ezakasukiddwa, era nga bantu 2 baafiiriddewo. Bino byonna gavana owa Kherson Alexander Prokudin byonna n'abikakasa. Bw'atyo n'atukakasa gavana Prokudin nti abantu nga 5 mu kibuga kino Kherson bwe batyo babuukiddewo ku bisago, ate muno nno munnange mwabaddemu n'abasawo abaakubidde drone nga bali mu kuyamba abantu abafunye ebisago. Drone eza Russia bwezito munnange mu kiro zalumbye Ukraine era ne zikuba ebbibiro ly'amasannyalaze, era nga amabibiro gano gabadde mu regions 2, bitundu 2 mu mambuka. Era nga Ukraine bagamba nti drone zino eza Shahed zakubye amabibiro g'amasannyalaze mu Same region, ate nga endala bwetyo neekuba site endala eya Chernihiv esanga mu Chernihiv region, era tewanaba kubeerawo bantu bategeerekese nti baafudde oba baafunye obuvune olw'obulumbaganyi obwo. Mu kwerwanako Ukraine Air Defense Forces bwe batyo baakubye drone za Russia 13 ku 17 mu regions 5
mu buvanjuba wamu ne mu mambuka wamu ne mu makkati ag'ensi eya Ukraine okusinziira munnange ku Air Force bwe batukakasa. Amagye ga Russia mu kufunga ekyo nga begatyo gawambye ekyalo ekiyitibwa Yorivka mu Donetsk region. Kino nga kisangibwa mu buvanjuba obwa Ukraine okusinziira ku Russia Ministry of Defense, naye nga bino byonna tebinaba kubeera nga bikakasibwa. Russia bwetyo naye kuba drone eza Ukraine 26 mu kiro mu maserengeta aga Rostov region, kilometers eziwerera ddala okuviira ddala ku front line. Era nga gavana w'ekitundu kino agamba nti tewannabaawo bantu bategerekeka nti bafunye obuzibu nti oba bakoseddwa. Wiiki ewedde jjukira nti oil deposits ebintu by'amafuta mu Rostov region byakutte omuliro nga byavudde ku bulumbaganyi bwa drone obwakoleddwa eggwanga erya Ukraine. Ate nga amawulire agava mu America batugamba nti Ukraine esobola okweyimirizaawo yokka, esobola okuyimira ku magulu gaayo mu magye na mu buli kimu. Bino byatutegeezeddwa US Secretary of State Antony Blinken. Yagambye nti ensi ezisukka 20 zonna bwe zityo neetegefu okubeera nga zisigala zikyawagira Ukraine mu kugiwa ebyokulwanyisa wamu n'ensimbi, newankubadde nga United States oba oliawo singa eba ekyusiza president eba ebivuddemu. Blinken bw'atyo n'agamba nti wayinza okubaawo oba oliawo possibility obusobozi okubeera nti eyali president wa America Donald Trump awangula mu November mu kalulu ako. Bw'atyo n'asalawo okubeera nti ajja enta mu lutalo lwa Ukraine. So nga ate okusinziira ku Trump yagamba nti ajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti akomya olutalo olwa Ukraine ne Russia, era okusinziira ku president wa Ukraine Zelensky naye n'akakasa nga bwe yayogerezeganyizzaako ne Trump ku lukomo lw'essimu. Ebyo n'ebirala bingi nnyo ebigenda mu maaso mu nsi yattu eno wano ku Uganda at large. Bwe tutyo mpola mpola tujja kuba twongera okubeera nga tukakasa era nga tukubuulira akawunvu n'akagga.